po jako akawuwo. We need to go and find out who really issued such fake titles in our natural resources. Minista omubeezi avunaanyizibwa ku butonde bw'ensi Beatrice Anywa asibye alambula ekibira ky'e Bugoma ekigambibwa okuba nti waliwo abafuna ebyapa ku kibira kino nga baagala okukisaanyaawo, ng'era minisita agamba nti kyennyamiza okulaba ng'ebibira bisaanyizibwawo bw'atyo ne yennyamira n'ekikolwa ky'omulamuzi eyalagira bateme ekibira kino ng'ategeezezza nti baakulwana okulaba ng'ekibira kisigalawo ate era bateekawo n'abakikuuma. It's heartbreaking. It's a heartbreaking thing, really, to see this rich biodiversity and natural forest, leave alone the few greedy politicians, security personnel, and maybe even the kingdom, which is supposed to conserve it, is already up in arms to destroy it, which is very unfortunate. Ono agamba nti bakusazaamu n'ebyapa byonna bannakigwanyizi bye bafuna ku kibira kino era alaze ne bwe bagenda okukwata abali enguzi nga baagala okusaanyaawo ekibira kino. We are looking at focusing ourselves about reinforcement, how to protect our environments, how do we relate with the environmental police. We need a force which we can take control of, not a police now that will be compromised or even get orders from elsewhere other than the ministry where we opted to employ them. We are looking at engaging the community. One, we need to sensitize the community greatly to appreciate the benefits of conservation of such a rich biodiversity. Tomokero atwala ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibira ekya National Forest Authority agamba nti gwe balabye si kituufu nti abantu batema ekibira kino wabula nga babadde tebannatandika kukisaanyaawo, wabula nga abatuuze beeraliikirivu olw'abo abafuna ebyapa nti bayinza okujja ne bakisaanyaawo nga n'ategeeza nga bagenda okukikuuma. ERC to say that the forest is under attack. Yes, the forest is under attack by people creating titles, but they have not yet started cutting the forest. This is a satellite image which we got just last week. These are clouds you see here. Now you can see that the forest is still, there is still no change in the forest structure. You see here, these are the boundaries. If there was an attack, you'd see a garden. That one you cannot fail to see it from a satellite. Kinajjukirwa nti abantu abava mu bitundu by'e Bugoma baddukira wa Speaker wa Parliament nga baagala eyimirize okusaanyaawo kw'ekibira kino. Tukubira omulanga gavumenti yaffe erowooze ku bibira gye tukumye emyaka gyonna gye tubeereddeko ku nsi kuno, ate ebituyamba mu ngeri ez'amaanyi ezituyamba okukuuma ebisolo byaffe. Bwe tunaazikiriza ebibira obulungi bw'eggwanga bujja kuggwaawo. Speaker Jacob Oranya naye yasinzira wano n'alaga ennyike olw'abannakigwanyizi abaagala okumalawo obutonde bw'ensi wabula n'asaba bannayuganda okwongera okukuuma obutonde era nga yasuubiza okukolera awamu n'abatuuze okukuuma ekibira kino. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. We not only cancel the titles, we need also actually to go and hold those officers who issued fake titles to book because they are corrupt.